mwebazibwe amwe bali mwinna abatugoberera ku There Still Hope, There Still Hope to Tish TV, Dream and Vision Testimony mwebale kubanga ate following Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi tukudize ekitiibwa n'amatendo jangu ofuge era olabisibwe mu bulamu bwaffe mu Kristo Yesu mwana Katonda tusabidde amiina era amiina. Kati olunaku olwaleero njagala tutunuulire ki ekiyinza okubeerawo singa amagendago gaba gakyusiddwa. Ki ekiyinza okutuukako nga gwe ki ekisobola okuba nga kikutuukako oba biki byosobola okuba ng'olabirako n'omanya nti amagendago baagawamba oba waliwo agakontrolinga. Nagamya amagendago kitegeeza obulamu Katonda bwakutegekedde, obulamu bw'olina okuba ng'oyitamu. So wali abantu abakozesebwa sitaani ne bakyusa obulamu bw'olina okuba nga otambuliramu. Gwe n'okola nnyo ng'ate bo be bafunamu ate nga gwe tofuna. So njala tulaba obubonero obwo bw'osobola okulabirako biki ebiyinza obeerawo mu bulamu bwo ebisobola okulaga nti amagendago baagakyusa. Kisooka otandika okukola ensobi ezitasuubirikika ate eziyinza okuba nga tezisonyiibwa. Otandika okukola ensobi omuntu zaali tasuubira zitali za bulijjo naawe after ng'omaze okikola kati nawe kino nakikoze ntya okitegedde ku mulimu kola ensobi emu ne bakugoberawo okitegeera nga bakola ensobi naye nga ziri waliwo ensobi gy'osobola osonyiwa omuntu naye nga gwe yo gy'okole egi nga yo boosa akugobera ku ssimu okitegedde. So buli wolaba nga okola errors, mistakes, ensobi ezitasonyiikika mangu, ensobi ezo zobadde tosuubira, kabonero akamu akalaga nti amagendago gayinza okuba nga baagakyusa oba nga mawambe. Kabonero akokubiri olemererwa okubotola mu kaseera kubadde onaatera. Abaganda bagamba nti yalemereddwa watono okukola ki okubuuka. Simanyi nga okuyitawo nga wakkiriwe yalemererwa okubuuka. So woba osuubira nti ngenda botola ate awo olemererwa. So buli oba nga ebintu ebifaananako ebito bitera okuba nga bijja mu bulamu bwo woolabira nti wano pulojekiti eno nola oba olimye nola nga bibaze bulungi naye ate tomanya musana oba nkuba yeba okitegedde oba mulimu oba bizinesi oba kintu kyonna. So buli woolaba nga olemereddwa mu kaseera ate kubadde onaatera okubotoleramu, kabonero akalaga nti amagendago gandiba nga ate gaakyusibwa. Ekirala otandika okuba ng'ofuna obulumbaganyi obw'amaanyi mu bulamu bwo, terrible attacks in all the areas of your life. Mu buli ango mu bulamu bwo, mu buli nsonda yonna ng'erumbibwa. Oba okyali ku maka ng'ate owulira abaana, oba okyali ku baana mu mulimu, oba okyali ku mulimu mu kyalo. So buli lwolaba nga buli nsonda yonna olumbirwa otandise okuba nga ofuna obulumbaganyi obw'amaanyi, akakabonero yakalaga nti oyinza okuba nga amagendago bakola ki? Amagendago mawambe. Akabonero akalala k'osobola okuba nga ate olabirako n'otegeera nti amagendago mawambe kwe kubanga attacks nti otandika okuba attracts destiny wastage. Otandika okuba nga abantu abajja mu bulamu bwo oba emikwano egikweyungako egikumalira obudde, tofunako bantu bali siriyasi. Abantu abatali siriyasi bokka b'ofuna abalumya emitwe. Bweba relationship ofuna bano ba eat and learn kutestinga kudduka, tofunangako muntu ali siriyasi. Ne bwe walaba nti ali siriyasi yamala n'afuuka ni siriyasi. So buli woolaba nga weetooloddwa emikwano egitakugasa, egitakwongerako, egikubuza obubuza, egikuwabya, manya
nti amagendago gaba gawambibwa. Akabonero akalala koyinza olabirako tulina stagnancy, okubanga oli awo oli mu kifo eki ka bizinesi watandika ka 10,000 kati kali mu 9,600 toweyongerako, oli awo ogwa bugwi. Teri kabonero kalaga nti waliwo enkulaakulana. Nga we wali emyaka 10 mu nsi ey'omwoyo, mu biriwo, mu by'ensimi, mu buli kimu, mu bufumbo oyimba lumu ngenda wasangenda manyawo otyo. Gwakufumbira wano n'ozaalawo n'odduka, n'ofumbira wano n'ozaalawo n'odduka, n'ofumbira baana 5 mu basajja 10. Okitegedde? So bw'olaba nga ojjwa weetooloddwa stagnancy oba okubanga oli awo mu kifo kimu toseseetuka, ate ng'oluusi oyinza okuba musajja watowa mukazi watoofubye ennyo, ako kabonero kalaga nti amagendago gandiba nga maki gakyusibwa oba gawambibwa. Akabonero akalaga confusion, okutabulwatabulwa, nga gwe buli ssaawa otabulwa n'ebiteetaagisa. Teri lunaku lwe wali obaddekawo ng'oli free oba ng'oli mu mirembe, obeera mu kutabulwa buli ssaawa, buli dakiika, buli kaseera. So buli w'obeerawo mu bulamu nga weetooloddwa kye tuyita okutabulwatabulwa, akabonero kalaga nti oyinza okuba nga amagendago baagawamba oba baagakyusa. So okutabulwa si kwa bwa Katonda. To be confused is not godly. Oyo aba mulabe. Akabonero akalala okuluwisibwa ddire, ng'osisinkana okuluwisibwa mu buli kintu kyonna ky'okola, nga teri kintu kye wali okoze nga okipulaninze ne kivaayo mu kaseera ako k'okipulaningiddemu, kiriisibwa kigenda okuyitamu nga tekikyalina na mugaso eri bulamu bwo, nga tekikyakola. Weba visa egenda ofuluma nga eyali akuyisa okuwa omulimu yafuna dda omuntu yakamusasulako n'emyezi 3 salale, nga tekugasiza ssaawa eyo. Kitegedde? Ng'ekintu wekyetaagira tekirabika, wotakyetaagira ate wekikola ki? Wekirabikira. So buli wobanga mu bulamu bwo ofuna okulwisibwa okw'enjawulo, akabonero akalaga nti amagendago gakola ki? Gawambibwa. Lack of opportunity, akabonero akalala nti osubwa nnyo emikisa oba tolina mikisa. Opportunities, emikisa egivamu by'oyagala tegirabika, gyakekwa. Abantu nga bagamba bale nafunye emirimu 10 nikulondako gwe nsobola twala, igwe wadde n'ogumu gugaanyi, wadde ne bakukiinako obukiinyi okola interview tolabawo. Otambula mu bulamu bwo nga tolina opportunity, mwaganya gonna mu bulamu bwo, kabonero akalaga nti amagendago gakwatibwa. Akabonero akalala poor progress, nga gwe enkulaakulanayo eri awo ya kibogwe tetegeerekeka. Omuntu nga yakuleka emyaka 10 wakusanze kinene nnyo, weyongeddeko 2%. Waliyo abantu bwe batyo nga buli mwaka ye waatyo tosobola kulabako nkyukakyuka ku bulamu bwe mu nsi ey'omwoyo oba mu bya buliwo. Gundi ono waliwo enkyukakyuka, nedda waatyo waali. Buli w'omusanga waba akaaba bwavu ebanjala, buli w'omusanga ng'omuntu oyo waatyo wandwadde. So lwoba nga enkulaakulanayo mu bintu eby'enjawulo ya kibogwe oba eri awo tetegeerekeka. Bano bakola supiidi, mwagula mwembi embuzi 2 baali balina akati bali mu nte, ng'ate waddayo ku nkoko, watunda embuzi ate n'ogula mu nkoko. So manya nti amagenda waliwo yagakola ki? Yagakwata bad luck. Gwe oba bad luck kyeki mu Luganda? Oli awo bibi byokka bye bijja sayidi yo, bibi byereere. Ebwa ku mulimu gwe bagoba, woba okedde kola interview nti baga interview ya saa 2 enkuba etonya paka 6. Kati g'oli awo amazima nga bibi byereere byonoonese byokka bibeera ku sayidi yo. So bw'oba ng'otambula mu bulamu bwe butyo, akabonero akalaga nti amagendago
yandibanga makwatemu. Demotion, okuzibwa wansi. Ani demotion eri mu bika bibiri, waliwo spiritual demotion and physical demotion. Omuntu yali asobola okulya akanyama ennaku 3 omwezi, ennaku 3 mu wiiki, kati wadde n'olunaku olumu tebikyasoboka. Omuntu yali yeesobola nga ofuna ekizibu ky'emitwalo 10 osobola okyandolinga, saa zino n'eky'omutwalo gumu kikutambuza ekyalo kiramba. Okitegeera? Oli ku mulimu naye bonna be watandika nabo banno bonna babapolomotinga gw'oli awo, ne be baddamu okuleeta ne bakusangawo bonna babakuza gw'oli awo, ate oyinza okuba ng'obasinga n'empapula. Kati mu ky'okukuza ate bakuza wansi, ali mu ofiisi kale ate ofuluma bufulumi ofuuse messenger. So olwotandika okulaba nga mu kifo ky'okuba ng'oyambuka ate okkirira bukkirizi, manya waliwo obuzibu awo Magendago. Ne mu nsi ey'omwoyo omuntu eyali asobola ng'owulira ekisawo kirina, yali asobola okusiiba ennaku 4 kati n'olumu okulumalako otula ali mu muti n'okuba aleluya. Omuntu yali asaba 4 hours kati kasoosabayo dakiika 2. Awo oba sitaani omunyigidde ddala, olaba nga weegagamudde. So manya nti waliwo ali ku magenda gagazanyirako. Ekirala kasoofuka mu mboze, vagabonds. Wali abantu nga sitaani abafuula mu mboze, bazunga wano nawali tabeerako mu kifo kimu. Wanajjawo January, February nga gwakaba yasenguse dda. So omwaka ayinza okuba nga asengukidde mu mayumba oba ameka nga tatereera, watuula tunalanga ebizibu binjaga oba ennyumba oba no wenna gye wali ebizibu, n'asenguka n'agenda n'awalala naye nga bye bimu. Ebyo tugamba resist the devil, tuyimirire tuziize omulabe ate naye anaatudduka. Bayibuli tegamba kudduka. Sitaani ali buli wamu, ne woonodduka wa ne woonolinya ennyonyi ojja mumusangayo gy'ali eyo era ajja kukolako emikolo gye. Kyabadde kirungi n'oba ogenda olinya ennyonyi n'osooka oyimirira wano n'omuziyiza, n'olinya ennyonyi nga omwoyo wa Mukama yali naawe, si mwoyo wa mulabe Sitaani. So bw'olaba nga ozungazunga nnyo totuulako mu kifo kimu, buli w'ogenda oba akatuuka nga bakyankalana, ne bw'osanze mu mirembe oba akatuuka nga bakyankalana, olina okuba nga te weetereeza. Recurring setbacks, okudda emabega okw'omuddiriŋŋanwa. Bizinesi otandikayo akakadde, omwaka ogenda okugwako nga emitwalo 2. So bwe okyogera mu maaso otambula mu maaso step emu, nodda emabega step 10. Ogenda mu maaso ekigere kimu, nodda emabega ebigere 2. Setbacks. Agolyawo wootyo. Ebintu tebigenda mu maaso wabula byongera bwongezi kola ki? Kubanga ate bidda mabega. Akabonero akalala, bad dreams, ebirooto ebibi ebyentiisa. Abantu baloota Yesu abakimye, baloota babuulira njiri, baloota batendereza, baloota basinza, baloota misota gikusekerera, embwa zikusekerera, engo zikugoba, abantu bakugoba, ogwa mu mazzi, bakuliisa, bakukuba miggo, bakusala misale, oyogera ne maama ne taata w'abaafa. Bwebyo by'obeeramu byokka. Abantu banyumiza obulungi bwa Katonda, mama gw'olabanga sitoole ebyo ebiri awo era tobikkiriza, era ogaba abantu beerogoza. So buli w'otandika okulaba mu bulamu bwo nga otandise okuba nga otandika okufuna ebirooto ebitali birungi nnyo, akabonero akalaga nti ate omulabe Sitaani yandiba nga yawamba ate obulamu bwo. Ekisembayo, spiritual weakness or laziness. Obeera munafu nnyo mu nsi ey'omwoyo, kuba tokyeyinza, tokyesobola. Omulaba aba yakutigomya dda, aba yakukubaakuba dda, aba yakuteeka wansi, oba wawola. Obeera wawola, bitegeera ebya kkanisa. Kati buzannyo bwe bujjudde mu mutwe, ebyawandiikibwa ebyalimu byonna baabisangulamu dda. Buzanyibwa mipiira be bajjudde mu mitwe. So buli w'otuuka awo nga ebya Katonda bigenda bisangulibwa, bisaamuuka mu mutwe gwe bigera bivaamu, ng'ate waliwo ebirala ebiyingiramu ebitali bya bwa Katonda. Awo manya waliwo yakutte ku switch, amagenda go batandise okuba nga bagavuga livansi.
okubanga ate bagakuba ennime y'ekigwo. Kiki oteekeddwa okubukola? Oteekeddwa okubukola kubanga oyimirira temulatandika okubanga okabirira Mukama waffe wa kisa, asobola okuba ng'asonyiwa, asobola okuba ng'asaasira. Oba toli mulokole kkiriza Kristo okubeera omulokozi era Mukama w'obulamu bwo, tandika okuba ng'otambula naye, buli kimu kijja kuba nga tekitereera. Oba omulokole yaseseetuka bibaawo samweyo ebintu waliwo ebitabuka, addayo maaso ga Katonda mukabirire, weenenye omuge Mukama saasira, nkomyewo nzize bujja, embooko zo zempiseko nziwulidde, nawe olwaleero nsaba onnaze n'omusaayi gwo ontukuze. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi olw'akaseera kano, tukuddiza ekitiibwa n'amatendo. Jangu ofuge olwabisibwe mu bulamu bwaffe, Mwoyo Mutukuvu jangu otukulembere, otubikke n'omusaayi gwo, otunaaze otutukuze wonna we tukoze obubi. Amina. Katono wenakomawo